oli omusajja omukadde wali n'omusaayi oli kwebera omusaayi guguli gukyali walirengera abantu babiri bonna sayidi emu. Sema ni mwandibadde mu kyano kuona okwandibadde Miranga mukane kweka emigugu. Sebo kanje baba Ejja kugenda kati. Yomu kubabaddemu. Mwaba demu mwana madoka. Goli muto. Kayanja. Ogenda kwogera ku mbeera eno naawe.
kwatako oluguudo luno lusaana gaziyamu ewantu wano wafunda nnyo ate wabi buli mwaka wano oba buli vanyuma lwa mwezi abantu bafiirawo nnyo wano wantu oluguudo lwateekera esumuludde neno ngaesumuludde zonna ziba zinawe zidda oluguudo lwa lubulamu gaziwamu kyo kituufu accident kati emmotoka yino yaweddewo yetomedde ne tuleera lwaki nti ayinza okuba noyaza okuyisa nga wafunda ne beekuba face ku face kola nsono tukuba omulanga bekikwatako babenga bagaziyamu wabenga wagazi ewantu wabeera akaserengeto n'akasozi abakola amakubo ewantu nga wano batugazirizeemuko lw'abantu basusse okufa bambeera wano Makanga ewantu wano wasusse obubenje lwana nakwitawo lukisi bbiri era waliwo emmotoka ezeetomera naye obuzibu obuli wano buli omu ava eri ng'asinzidde ava ku lw'e Kampala abadduka nnyo n'ava n'empugwe abadduka nnyo ate buli omu aba ayagala kusinziira kasozi bodaboda ezifa wano buli naku zo tezimanyikiddwa muwendo go tebaboogerako emmotoka yokka egudde ebeerawo ekirabirwako wano ndowooza mu Masaka yonna wano abantu wakyasinze okubeera obubenje wano tewayitawo wiiki ng'abantu tebafudde emabega kawo ndowooza wiiki singa bbiri emabega awo waafiirawo omusawo w'empugwe yali yakamala okufa kwolwo enkeera ne bakubirawo omuzeeyi omulala gavumenti ekole ekisoboka wano kundi kutamadde ematanga watereere oba bagaziya oba bakola ki naye akasozi kasusse sipiidi nnene nnyo abantu bakubaana buli lunaku era ddala bana be bafiiridde mu kabenje akaguddewo dakika nga 5 z'ekiro wano kaala akamanyiddwa nga matanga abamu baatuuma ndi kutamadde bana bafudde abasatu badde batambulira mu motoka eya box bode ebadde ku UBQ 238 Fuso Fighter eno nga ebadde etisse ebintu omuli emmere y'enkoko ey'ebisolo n'ebintu ebirengera saako tanka ebadde basaidize Masaka ngedde e Kampala egambibwa okuba nti bwetuuse wano egezaako okuyisa emmotoka emu bwetyo kwe kulumba eno box bode n'egikuba bwenyira okukakana ng'eno egudde mu kiko era ababaddemu abana basatu ne bafiirawo mu bulaga omu n'addusibwa mu ddwaliro nga taasibo yali ku majaabu abadduukirize asaako ne ddereeva ate ow'emmotoka eri ya fuel tank ebadde ku namba naye ddereeva afiiriddewo era tubadde tukyali mu kusiitaana okulaba nga watumujja mu mmotoka eno nga sitaapu ekividdeko akabenje kiwanuuzibwa nti kivuddeko oyo ddereeva wa fuel tank abaddeko enamba ya Congo bwatyo abadde amanyiddwa nga Sansuwa Kanyamunyu era nga kati mugenzi era nga yabadde ayisa emmotoka endala n'abeera nga alumbagana ono n'abeera nga akuba abagoba b'ebidduka tubakubiriza okulaba nga batambulira mu sipiidi eyo esoboka nti ne waba waliwo embeera eriwo osobola okutaakiriza embeera n'okuba nga tebayisaayisa mu bitundu bitasaanye kuyisibwamu ne waba wayisibwamu olina okwegendereza wa gy'okola ki gy'olaga naye nga kitalo nnyo ekibaddewo eky'abantu bano okuva mu mbeera eno naye nga tuvumirira ebikolwa nga bino ebyabagoba b'ebidduka abatatutteeyo obuvunaanyizibwa okulaba nga obulamu bwabwe babuteeka ku mwanjo naye nga wanowo kano kattiro tusaba ab'enguudo bagezeeko okukitunulamu okulaba nga abantu bano basobola okugazibwamu oba kiba kisoboka bateerewo zampusi ez'enjawulo maaso eri n'eri emabega okulaba kiyambako